Mukulikeyo nnyo abasasi baffe wabaddewo akasatiro mu kabuga k'e Kanoni Mugomba oluvannyuma lw'abantu okulumba poliisi nga baagala okuggyayo omusibe. Poliisi ekubye amasasi ne tiyaggaasi okubakakkanya okukakkana ng'abantu babiri bakubiddwa amasasi ku mukono ne mu lubuto. Oluvannyuma lw'omusuubuzi Wudda Kavuma ow'e Kanoni Gomba okutegebwa abazigu ne bamutta mu kiro kya Keesa Sande, poliisi mu kitundu ekyo ng'ekulembeddwa mu DPC waayo ekoze omuyigo n'ekwata abantu babiri abateeberezebwa okumutta. Kyokka olubatuusiza ku poliisi e Kanoni olwo abantu ne bagisalako nga baagala ebabawe bamwekolereko. Abasirikale kye bagaanye era abakwate ne bayingizibwa mu kaduukolo. Abantu balemeddeko nga babanja abakwate ekywaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala n'amasase okubagumbolola. Omukundi bamutwala azizza omusango omutemu ate kati bakuba abantu masasi dipisaze nga bamaze tekamu omuntu yase omuntu mu patu ne bamutekamu bamaze mutekamu patu ne bajja ne bakira banazo kuba amasasi abakafuma poliisi. Abakubiddwa kuliko ategereka Ssenga Abdo n'Eddembe Richard ng'omwesasi limukutte ku mukono ate omulala mu lubuto era ne baddusibwa mu ddwaliro e Gombe nga bataawa. Poliisi ekoze bubi ate okuba mu bantu amasasi. Bashutinze amasasi abiri abantu babiri balumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro mu Bunnambiro nga bali bubi bataawa. Ekiruyi abantu bakimalidde ku saaluuni y'omusibe Kalule ne bagikumako omuliro kyokka era nga poliisi egezezaako okubakakkanya nga we bannyonnyola ng'omukwate bwaludde ng'alina embiranye n'omugenzi. Poliisi yamukutte bukwasi bamujja ku bantu okumutta babadde balina okusaanyawo buli kikye ate bamututte ku poliisi babadde batwala ababadde bawokya ennyumba ate batandise kuba amasasi bantu ku nnyama. Omuduumizi wa poliisi e Gomba Didas Byarhanga annyonnyodde ku bibaddewo era n'asaba abantu okubeera abakakkamu abakwatiddwa bavunaanibwe mu mateeka. Harimu abakoseddwa ne bagenda tubatwala mu ddwaliro. So nsaba abantu ba bulijjo tusigale nga tukwatagana bulungi. Bino we bibeereddewo nga Kavuma yaziikiddwa olunaku olw'eggulo e Kannyale Busunju mu disitulikiti ey'e Gomba wakati mu Miranga n'Okwazirana. Reverend Father Kizito Sendi eyakulembeddemu mmisa yavumiridde ebikolwa eby'ettima ebisusse. Bakyuse emitima gyabwe awo ne tuweereza emmisa eno mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama Agnes Najuma ne Halima bakulu mpagi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.